President w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa ennyo nga Bobi Wine akubiriza bannansi okwenyigira mu kulonda bassentebe b'ebyalo n'obukiiko bw'abakyala era n'abasaba okutunuulira ennyo abo abayimiriddewo olw'enkyukakyuka. Mugende mulonda abakulembeze ku byalo ababakkiririzaamu ababonya ekitiibwa. So mwenyigire mu kulonda okwa LC n'okwa abakyala nomwekinga ekishuwa olaba abakulembeze abaweereza bammwe era abagenda obalonda. Abyogeredde ku nkola ya Zoom ng'asinziira ebweru w'eggwanga n'ategeeza nti enkyukakyuka bw'eba yakujja mu ggwanga terina kutunuulira bifo bya waggulu byokka nga n'ebyalo tebisaanye kugayaalirirwa. Bibadde ku kitebe kya NUP Makerere Kavule nga bajaguza okweza emyaka 6 bukyanga kibiina kino kitandikibwawo. Kyagulanyi alaze okusomoozebwa kwe baze bayitamu omuli okusibibwa mu makomera n'ebizibu ebirala kyokka n'abagumya nti tebalina kuggwaamu ssuubi. Twasalawo okwefiiriza tukolere ekibiina kyaffe era Katonda n'atusaasira etubeera n'ebitebe byaffe mu district mu region ez'enjawulo. I thank God for the new assignment, but particularly my appreciation and gratitude goes to President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.